po jako akawuwo. Tunoonya kyakulya na kunywa ate tunoonya mmere ya leero. Piki eno nga tefulumye mu nnyumba sisobola kulya ate ekisooka si yange ekyali kulooni. Nga twolekera okuweza ssabbiiti nnamba bukyanga mukulembeze wa ggwanga issa biragiro by'okuyimiriza entambula ez'olukale n'okukendeeza ku mugotteko mu butale ng'omukka weefube ow'okukendeeza ku nsansanya y'akawuka ka coronavirus. Olunaku olwaleero ABS TV etuuseeko mu kibuga ne tusanga ng'enguudo zonna ezisinga zikyali nkalu ng'emmotoka ezitambula ntono ddala era ng'osobola n'okuzibalira ku ngalo. Embeera etunyigiriza nnyo nga ffe aba bodaboda ekisooka tuli kuloniza tugende ate bakama baffe ekyo tebakimanyi nti n'essaawa eno ekyo kye yataddewo ekyokutukwata bajja kutukwata naye nga tujja kwewaayo era bali bakutukuba nnyo kubanga ekisooka teyatuwadde mu budde nti oba twetegekemu oba nnaku nnya. Bodaboda nga zino zagaanibwa okuweeka abasaabaze okuggyako ebyamaguzi era nga bangi ku bo bakigondera newankubadde ng'era mulimu abatonotono abebbirira ne bateekako omusaabaze. Ekibuga Kampala kati kijjumbiddwa abasuubuzi abatunda ebintu ng'ennyaanya, emicungwa, envendiirwa wamu n'obuntu obulalala. Yambeera kubanga kati twasibiddwa mu nnyumba wano abantu ababa bayita wano baba beenyigiriza naye essaawa zino tubala na babale nti omu 2 5 bali 8 essaawa zino naye kansala. Wabula newankubadde bino byonna biri bityo na bano abatunda bino bagamba nti ababagulako tebabalaba. Naffe tusobole okuba nga tufuna ku kyokulya ewaffe maka gaffe gye basazeewo batusibire mu mayumba. Naye Pulezidenti Museveni naye yandibadde ng'omuntu naye n'atuyiiyizaayo ekyokulya. Ekintu ekituluma ekintu kiri kimu tukkiriza embeera eriwo okubeera ewaka naye kireeta abantu mu tawuni bali bale tebajja abantu babasindika ewaka bamufuna mpola tebalina wadde 10. Gavumenti eyamba abantu ebaddize ku misolo gye bawa bafune kye bali ewaka. Bano era bakiikidde ekitongole kya KCCA ensingo wamu n'ebitongole ebikuumaddembe nga bagamba nti biyitiriza nnyo okubawambako ebintu byabwe wamu n'okubakuba kibooko. Walwa paaka batukubba era twekukuma kati toyagala abantu bangi naye kakati muzeeyi kati ate lwaki otukuŋŋanya mu Kampala batukuba mutudeye kakati fe twabalwa babambaze navambale bayitawo nambale bayitawo na magumba. So I have nothing to give children. I'm a single parent, so no, I'm forced to come in town to look for money. Right now, as I talk, I bought my things this morning like for 200. KCCs have carried all. Right now I'm from KCC place in Nakawa footed. Abantu balajanira gavumenti nga baagala ebeeko n'engeri gye bayambamu ng'eyita mu bakulembeze b'ebitundu byabwe okusobola okubatuukako. Ekirungi eddoboozi yaffe erituuka eri gavumenti era ekirungi ekitegeera naye era eraba naffe tuli bulungi balina tugondeeza mu mbeera wakiri ne batuddirizamu eyo embeera gye batukubiramu naye n'embeera si nnungi. Naye olw'okuba nti embeera yatuuse nga efuuse ya buzibu buli omu alina okuyamba munne alina omutwalo jako 10 yamba aliwo atalina kyakulya okimutwalire. Wabula bannakibuga bano bawanjagira gavumenti okuvaayo wakiri ebawa omukisa basobole okugenda mu byalo balinnye emmotoka naye embeera eri mu kibuga eyinza okubattanga ne coronavirus tannabakwata. Wano kwa Lwapaaka embeera mbi nnyo. Ekizibu kye twasanga ye mukulembeze w'eggwanga okutugamba nti entambula ngikozinze mukati abamu balemerera n'okuva we bakolera okudda gye basula. Tebakkiriza boda, tebakkiriza taxi. Singa yatuwoninga n'atuwa oba ennaku 2. N'abantu abamu twesanze nga batambuzizza bigere okutuuka okugenda mu byalo Masaka. Waliwo agenze ettolo lwabo tubawulidde mu kati banaatera otutuuka. Kakati gwe watusabira muno n'abalala kizeekaayo aliko kaaba naye bali mu kyalo bali eri Jinja wa tuweeko baasi ati likikiriza baasi yokka eti oba baasi zokka zitambule ojeyo ogiwe ennaku nti ennaku bwe ziti mukome naye muzeeyo oleme okutusibira wano mu Kampala. Shafiru Mwesije yakusakidde eggulire lino ku lwa ABS Television. Ate mu Kampala amaduuka basibyewo badde basibya amaduuka endya tetulina enjala eri kutuutta